Kadaga abadde ayogera mu lukiiko olutegekeddwa okukubaganya ebirowoozo ku butya abantu bwe bayinza okusikirizibwa okussaawo enkola ey'okulaba nga bakuuma obutonde ko n'okulimanga emmere emala okwekuuma mu maka. Obutonde okukwatibwa mu ngeri y'essifaayo kye kimu ku bisinze okweraliikiriza abantu okusingira ddala abalimi abali mu byalo ababeerawo ku nkumbi, anti buli nkuba lw'egaana okutonnya oba amatama okubalumba kikoseza ddala engeri obulamu bwabwe gye bubaamu. Enjala oba ebbula ly'emmere mu byalo kitiisa nnyo abakulembeze era nga nazzikuno ng'abakulembeze ku byalo gamba nga ab'emiruka balondoola amaka gonna okulaba nga balina emmere emala okubaliisa waakiri ebbanga ery'ekigero. Bwano nno omukubiriza wa Paalamenti Rebecca Kadaga wasinzidde n'asaba nti bino byonna kaakano okuddawo weetaagisa amateeka amakakali ku ngeri y'okukuumamu obutonde, engeri abantu gye bakolamu emirimu gyabwe egivaamu emmere gye balya mu maka, nga kino kigenda kusingira ddala okuyamba abakyala abasinga okukola. Mu tteeka eryo twateekamu ssente ze bayita tree fund nga gavumenti erina okuteekamu ssente mu nsawo eyo ey'okulima emiti n'okutuusa kati ekikolebwanga. Kati nagambye foramu eno nti baleete motion mu Parliament tugyogereko, tusabe gavumenti ereete agreement gye bakola mu mwaka oguwedde e Paris, tugyogereko tusabe tubagambe batubuulire ennaku ez'okusimba emiti ne ssente weziri eza tree fund. Kadaga yeewuunyizza ensalawo ya gavumenti ku ky'okukuumira ebyagi bya gavumenti omukuumirwa emmere, ky'agamba nti kya bulabe nnyo eri eggwanga. Bano nti tugezeko okukozesa abakulembeze baffe ab'ennono okuddamu okukola entegekezo. Kakano naye gavumenti twazimba ebyagi, ejjinja n'ekyazanga ne tubitunda. Babitunda saliyo, babitunda. Simanyi lwaki babitunda, tetukyalina byagi national. Ate kati batandise okubyogerako nti ate tukole ebyagi ku magombola, twatunda biri, simanyi lwaki babitunda. Kyembadde mbulira bano. Kubanga bw'olaba embeera y'ensi egenda ekyuka, ate bw'ekyuka kiba kitegeeza nti n'ebyoluma nabyo olunsi bifa, oba olunsi bw'oluma nnyo ebintu abantu tebamanyi kubitereka. Naye singa gavumenti nevaayo nezimba aw'okutereka emmere, kati mu biseera by'omusana gavumenti nevaayo neewa abantu emmere ku price ya wansi ntonotono, naye kati abantu beefaako. Ye omubaka Rosemary Nakikongolo agamba nti abakyala be basinga okukosebwa mu mbeera eno yonna, gamba nga ebiseera eby'ekyeya n'ebbula ly'emmere, anti balina okunoonyeza abaana eky'okuzza eri omumwa. Eggulire likusakiddwa Aaron Stabaluka ku WBS TV Amasonsole. Ebitundu 8 abalimi be boogera abangi bakyala, naye ate kirala tebasoma bangi bali eyo bali ku kiduma. Kakati ajja kutegeera nti enkyuka y'obudde mu ggwanga. Kati singa babaleeta ne babategeeza nti enkyuka y'obudde mu Uganda ereeta ebizibu mu maka, nabo ne babeera nga bamanyi, oba ne babawa ssente, oba ne babawa okukola irrigation, okufukirira ebimera, awo baba bawona. Kubanga omukyala alina okuleeta emmere n'agiteeka ku tebo, bw'aba tagitadde ku tebo emigo giyingira.